Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior wera kuba nti otambula naffe 24/7 tusigala nga tukuweerezayo kulayo nti otwesiga subscribe kwatanaba kuba nti osubscribinga nawe yasubscribinga nga big up on yourself wera kuba nti otambula naffe 24/7 wera kuba nti weekomira wano ne tutambula ffenna mpola olunaku lwaliro nkuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Shera Gashumba Kogata ne Kasuku lunaku lwaleero olutalo lugenda mu maaso wakati w'abaselebrity be Uganda Kogata ne bannamawulire ate nga luno olutalo lunyinyikidde abantu bagamba nti yes Kasuku Shera Gashumba batandise okuba nti beetwala now like Kasuku oba Kuku wazabanga yagenze ku TVM kwe yabadde nga agenze for analytical show emanyikiddwa nga Sabula ku NBS TV musajja ono n'abaako ensonga z'atangaza about Shera Gashumba ne Tina Fies weyagambidde nti Tina Fies atalina nsonga lwaki yetundaga Shera Gashumba n'okuba nti n'alagaawo n'ebipapula aba Shera be batandika okuba nti basindika nga balaga nti show ya Tina Fies eri suspended bla bla era Kasuku yalaze nti Shera Gashumba mukwano gwe now mutala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook kwogana ne Twitter n'agenda live n'atandika okuba nti atakinga Kasuku nga n'atandika okumugamba n'okumulangira nga Kasuku bwali hypocrite bwali traitor n'ebisigaddewo. Shera Gashumba agamba nti Kasuku oli mukwano gwange era gwe omu ku bantu be nnali nesigana okuba nti abantu mwambeeranga nnyo ku kino naye ate nkwewuunya okuba nti ng'ogenda ku TV ng'ogenza okukola emirimu gyo ate osiiba onjogerako Kasuku gwe omu ku bantu bemanyi ababadde so close to me era nga mbadde nkwagala nga muganda wange era Kasuku mbadde nkutwala nga chali wange naye ate kikwenyusa okuba nti tosobola kuba nti ombeereramu tosobola kuba nti respectinga nga nze Shera Gashumba era Shera agambye nti nze Kasuku oba oyagala oba toyagala ndi munene okusingako mu Uganda so nolwekyo you should respect me tene byenkoze ku myaka gyange emito byamaanyi okusinga nawe byokoze. Shera Gashumba era avudde n'agamba nti Kasuku mbadde nkuwa ssente zange nga onkubira ng'oli mwavu nenkuwa ku ssente zange natukwata ssente zange nenkutwala ku Serena Hotel nekugulira ekyemisana ng'oli bubi nnyo ddala era gwe Kasuku sawa zino walibadde ng'ompa ekitiibwa because nkubeereddewo mu bintu bingi naye ate ogenda ku TV n'otandika okuba nti onjabya kiba kikyamu now kuba nti Kasuku naye genda mu maaso nga yerwanyako Kasuku ayagambye Shera n'agamba nti mutuggyeko akajanja because mwajja mu butaala okuba nti mwatandika okuba nti mwagala okukomawo mu mawulire nga mumaze kuba nti muwandiikira abantu okubakolera PR era mu PR gye baba bakolera temwasobola kuba nti muvuuka nti PR eyinza okuba nti ebakozesa ekizibu mwebe kennyini abasasula Urban TV New Vision Kogata n'oyo omuwala okuba nti bakolako stone naye kikonyisa okuba nti olwaleero bwe baavayo ne boogera amazima ate mwatandika okuba nti mubalwanyisa n'okuba nti mwagala kuputinga muwala oyo wansi ate nga nze omuntu kyekisobola kuba nti nzikiriza because guli gwe mulimo gwange. Shera y'omu ku bantu sawa zino abafukidde media ya Uganda ezike era nga y'omu ku bantu abatandise okuba nti balwanirira oba ba celebrity n'abasigaddewo ng'agamba nti cyberbullying mu Uganda mweri naye ng'ate gyayita cyberbullying bo batula ku meeza n'abantu baabwe Godsplan Kogata ne Shera Gashumba n'aba nti akola ki ne baba nti balenga strategy nga bakola stunts paka sawa zino stunts byezivudde musono lwekyo yoyo mwana muwala amanyikiddwa nga Shera Gashumba ne Kasuku down in my opinion ngenda gamba bwenti like in my opinion this is my submission and my opinion nga Kimso this is my opinion and submission yes Shera Gashumba mukoze kyamanyi okuba nti mutwesibako n'okuba nti mulemedde mu mawulire it is the reason that's why muwa opportunity bannamawulire okuba nti babakuba n'abantu abali around because buli omu buli logetinga okuba nti oli plastic mu kyokola nsuubira omaliriza oyabizibbwa now Shera Gashumba mwasasula betuulira if bituufu mwasasula media okuba nti bakomyawo mu bantu because fenna tujjukira nti Shera Gashumba okuba bava ku TV bali ogenze ne musajja
tewali yali abongerako until we batandika okuba nti bakolera PR stories ezabakomyawo mu mawulire era nga Shira bw'otabeera mu mawulire ne career yo eba egudde oba like naawe bw'ogamba nga ambassador simanya influencer nayo eba egudde because you have to stay relevant okubeera nga okyafuna emirimu gyo so n'olwekyo bw'ovaayo n'oba nti ogula ko olutalo ku bannamawulire nsubira this is high time for you okuba nti ogenda tujjukire nti Shira gwe ogamba oyagala okuba nti oyagala okutreatingibwa nga queen naye ate abalala obayisa nga ensolo like you headlining cyberbullying campaign naye nga gwe kennyini eyasooka okuba nti otandika gwe omu ku bullies abakyasiza okubeera nti bamaanyi ku social media okwo tujjukire nti wakayita omwezi nga gumu emabega ovayo n'okola attack ku NTV ng'ogamba nti esasula abakozi bayo obusente butono era babasasula 50k that means nti mukola statement eyo tewagikolera wantu walala wonna wagikolera ku social media era nga statement eyo erina be affecting nga abantu for example it affected the company itself eyinza okuba nti erina kasawa zino omulimu munene okumatiza abantu nti abantu abakolera ku NTV bali bulungi n'abasigaddewo ekira wasuula abakozi bangi era like bantu bangi kati sawa zino abayisibwamu amaaso abakozi ba NTV abayisibwamu amaaso because of your statement that you made on your Twitter and other social media platforms nga gwe bozitwala so nolwekyo like Shira Gashumba before you rush to do things before you rush in new CC okuba nti osabotaging emirimu gy'abantu amalala first think about it like even like nsubira mugamba nti mugula ba lawyers okuba nti batwala abantu abalala mu koti bannamawulire amaaso like mugule ne ba lawyers okuba nti baba defending anytime from now because like mu creating zenyo enemy ku media houses and like bo creating more enemies ku media that means you're laying your downfall obanga ogenda kuvaamu ebintu otandika okuba nti otunda nyanya mukyala wattu Shira Gashumba so n'olwekyo byebyo Shira Gashumba ne Kasuku bali mukwetwala speed amulangidde emmere gyamugulira ey'emitwalo 3 just imagine emmere ku serena ya mitwalo 5 but when someone just come out n'agamba nga nakukulira emmere that is being cheap and fake abagagga mu Uganda si bagagga yes abagagga mu Uganda si bagagga byebyo byange sigadde ntamu Jimso subscribe sikale nga tutambula fenna angenda kukomawo ne episode and bye bye for now mwaba belittling kubanga muli you are fans for artists but you don't know what these artists go through okitege abayimbi mwabakola webat whereby omuyimbi yes ayimba oluyimba ne mulwagala naye tebalina bako omanya ekintu kye bayita obukoowo ne bakoowa dda nolaba radio presenter akedde ku mata n'avuma kati gwe Kasuku asiiba avuma abayimbi wavuma dda abayimbi from before that's why omuyimbi omuyajja n'akukuba yakukuba nti no si nti ayagala nti no mawulire ng'ayagala omurespecting okitegeera kati wookera n'ogenda ku live show n'ogamba Shira talina moral authority okola first of all Kasuku NBS talina moral authority okuleeta ku cyberbullying kubanga gwasinza okucyberbullyinga abayimbi ne ba public figures okitegeera gwasinze before even zino shows on numbers kupa ezajja gwe yasooka okudimininga abayimbi ngolooza because platform joyina nga radio presenter ogenda gikozesa ovume odimininge you belittle people because olina opportunity okubeera kuki ku radio I'm even very disappointed with NBS oleta batya cyberbully eyabullyinga dda abayimbi okuva dda ne ba public figure okuva dda n'omuleta ku shombo akole topic ya cyberbullying ng'agikola ng'ani omuntu asiiba ng'avuma abantu n'ogenda ku show n'ogamba Shira has no moral authority you are just you can only say that Shira has no moral authority to talk about cyberbullying because you also feel threatened ngagwe you feel the heat kati idea you Kasuku genda enchokoleko shongo nvuma genda ogikole ng'onvuma anti mulowooza mwakola dda nti no muli bakulu okitegeera ate Kasuku nze mbeera disappointed omanyinza abantu mbalaba nze omuntu wanvuma nga simumanyi nsirika
okitegeera naye waliwo omuntu akuvuma n'omulabira ddala nga lwaki akuvuma when I started this post of cyberbullying, when I posting ebintu ku Facebook ebya the evidence of Solomon Mulay of Tina, Kasuku wenyini wankubira 5 times bweyagala kole interview ku YouTube yo nenkola ki nengana nenkugamba call me back on Monday. Ever since we akola YouTube channel yo okubira buli topic eya 50k we yaja no saba interview nenkugamba call we yaja nesta kwata masimu go kati. Do you feel bad because sikuwanga YouTube interview? Do you feel bad no sikuwa interview no gena no yogera ku TV muno Sheila has no moral authority? If I have no moral authority to talk about cyberbullying, if I have no moral authority to talk about cyberbullying, Rachi walio mpito okola interview kuchi? Rachi walio mpito okola interview ku YouTube channel you? Raj. Is it, how old are you? I'm like 24. How old are you? When basi na moral authority, Rachi obera okubira okola YouTube video oba interview ezizo. Tonkubira masimu. When I have no authority to cyberbullying over TV presenters, Rachi obera okubira amasimu. Abamu kume mugenda ne ku TV nkubanga mwagala attention tewali abogerako. Ne mulipa ku bantu okitegeera. Inze sikuli nako nemweno topic toina jovira ozengo ovuma abayimbi ngo bavuma. That's why omuyimbi omuyajja nakola ki nakukuba netwe tuyigo okweberera mu kitegera tuyigo okubeera nti no, this is my age, let me respect my age. Okitegera nogenda ku TV mbuno Sheila has no more authority to talk about cyberbullying because you are cyberbully and your time is coming. Your time is coming. Mwabasajja abakulu mwagenda ne munjogerako ku show ya mwegwe Sendi oba nani omulanze sibamanyi bamanya nabanyimanya dadde kubanga gwe Kasuku nkumanyi ne munjogerako omuntu atabamanyi you called me into that interview because Kasuku wenyini nongamba please Sheila, I can even post the screenshots. Sheila, please give us your side. Wemba sina credibility mu public in the showbiz. Lwaki mubera mukubira munonya nze nali nkukubideko nti njagala interview yo. Nali nkukubideko nti njagala abantu bandape sikukubirangako. Obwavu bubaluma. Corridor za NTV nga nkutwala ne ku lunch. The first time wali ako lunch. The first time wali ako lunch ku Serena nze yaji kusasulira nga tolyangako ku lunch ku Serena okitegera. So muyigo mwe respecting nga abasajja abakulu kati omwana omuto akutala batya ku lunch tolyangako lunch ku Serena zijukira nakutwalako ne ku dinner olumu ku Mediterranean ekololo temuyina na sente za lunch na za dinner naye mune mubeerawo nga muvuma abantu ababasinga abasajja abakulu abazaala dda nobeerawo nowalampa omuntu. One time nalaba Kasuku nga tadde ku WhatsApp status when I said oh my pink lips were the most beautiful na addingako nanteka ku status namublokingirawo kubanga omusajja omuntu ne abanauganda mwagala ki wemba sikulipye mba here because I abuse Robin. I want to make this clear. Nze nasikerangako nenvuma Robin yennyini yavaayo 1 week navuma ku Facebook navuma ku Snapchat nagenda nakola media tour nga avuma Sheila Gashumba weavaayo natandika okulimba kati kambuuze if you are parent if you are friend omuntu wavaayo natandika okugamba nti noyo muwala mutata we yeebaka naye ng'akyali muto obeera osuubira omuntu omulala kuddamu atya ng'olimba ebintu ebinye omuntu okugamba nti no tata we yeebaka naawe ng'oli muto n'okuvuma omuntu maama wo eyafudde byonna bye bimu. Robin yavuma n'avuma naye keeping a quiet n'avuma ekintu ekisembayo talking about molestation. That is a very bad thing, very very bad thing. Nange nenvayo nemuvuma ekintu ekikola ki ekimukosa kubanga family actually yamala netukubiranga ekaba nembagamba yes mulaba nti nomukaba lwaki musiiba nemutwogerako ebintu ebibi. Osobola batyo omukazi omukulu alina abaana Robin alina abaana babiri nokera ku macha n'olimba ensi nti no tata uono yebaka n'oyo omwana nga ali muto lwaki mubeera muonoona ne mugamba nti no oh
Shila yavumye mama w'omufu obeera oyagala nkukolere kiggwa abeera nvumye ekintu ekiti lwaki temurespecting abantu? Why do you want Sheila Gashumba to respect you when you don't respect yourself? Why do you want Sheila Gashumba to respect your parents when you have disrespected your parents? Muloza, do you think I have over veins is it different color, over blood is it different color? Kasuku y'omuntu ansanga buli kaseera n'asabayo ekyetaano yasanga Marcus boyfriend